nti abantu bebe nyini baganda be ba family be bamutosa kwekyo kati kyetaaga omuntu nobeeraawo nga totegeerekeka olumu oyogera ebigatta novayo noyonyumya ebintu nga tebigattira ddala bokubye n'okuba bosooza bosindize n'osindika kati ne bakumanya nti ono oluusi zivaako oluusi aba ateredde oluusi bwebiri ne batakumanyira ddala obuzaabuza omuntu bwakutegeera ennyo mbu gw'oli bwoti oli muntu bulamu kyabulabe abantu beetaaga balaga nti oli bubi buli bw'osanga oba obbi oba ani bwe wabulirira emirembe ne bakuleka mirembe gyo ne bwe bagamba ebituufu bagamba weewaana si bituufu era nze bengwako emirimu gyabula bokedde naye nga bw'omanyi mwendi muno mu kibuga Nzunga Kampala nga bw'omumanyi bangoba sirina bwendi ava wasanyuse emboozi yonna nga nnungi nti Alani yaguze emmotoka eyo emboozi tesobola kumala mu ddiiro dakiika 3 mukazi mukadde ng'apapye nnyo ojowulira ebigambo ebyogerwa ddayo omale wiiki ng'emu ng'ebintu byo tobinyumiza bakwano bo ojja kizuula nti omulabe takyalina update gwe bagezeemu kati wetuva wano gezaako mikwano gyo lekera ogibuulira buli kimu osaleko ojja kizuula ng'omulabe takyalina update toyina kwogera kintu kabalabe kirabe ngenda bulaaya buli kyenkoze nze kyonna buli kye nayogera kyagaana n'ogende wa mukama wa manager n'omwegayirira n'amuwa omulimu ne wayita emyezi 6 tukwatagana abantu bobadde weewalana nabo ku mulimu bemutali makambugu nga gye mikwano gye onoonya ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwumulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja Winslow Luxury Suites kino kye kifo ekikkakkamu eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo kino kye kifo kyokka tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2 sitting room modern kitchen dining closet nga z'obulungi saako toilet n'ebinaabiro ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator wifi ne dstv saako ne laundry services tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa uganda Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate Garuga Entebbe n'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubukinga osobola tukubira ku noti 752 emu noti 8 nyemu oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. Cruise exclusive kwe tuli Allen Cruise gemanya nyongero kwanirizaako yonna gy'osinzidde okubanga otulabira weebale nnyo weebalire ddala oba oliawo naffe tukole omulimu omulungi okulaba nga tukuumira ku mukutu guno gye gimu ku mukutu mu Uganda wano egyesigika ng'omuntu bw'ayogererawo ekigambo ayayayaya kitambulira ddala bulungi nnyo nyongero bebaza abeekuumidde kuno ebbanga lyonna tuli mu myaka kati 5 guno kutambuza gwa ku 5 nga YouTube channel etambulira ddala bulungi yatandika mu 2020 tuli mu 2025 twatandika n'emikwano gyaffe abalala ne bagenda ne tusigazaawo nze kitegedde twatandika n'emikwano gyaffe abalala ne bagenda ne tusigalawo nze akati kuno kukyano kuzze kukolebako abantu bangi so ngenda kuba celebrating emyaka gyange 5 nja kuyita mikwano gyange ngenda tekkayo kaddina mpite mikwano gyange mujje mbabuulire olugendo luno gye luvudde oluvannyuma bingi bigenda kujja so gwe yandyagadde okubeera part of my dinner nkubire obookinga ettebo ojje tunyumyemu mu nsonga bwe zityo ndi ne taata wange Innocent Gusuulwa musajja ayina omutwe gulowooleza ku speed oba ngambe ntya naye oyina emisango by the way omuzadde yankubidde nangamba Innocent n'agamba Tegusuulwa n'agamba abaana babuukire mu ntebe abaana babuukire mu ntebe bonoone buli kimu olw'okubanga embeera bweti ne bweti abantu tebakutegedde abamu anti omanyi abaana ba TikTok weba nyamuganda we bamita Dala Media Dala Media oyo akwata video n'asalamu sound kati ye naye akukeeka akoze eki keeka amunyumidde kubanga Dala Media abadde ngamba nangamba Alani ffe tufiiriddwa ab'eŋŋanda nga baatulekera ebintu naye olugenda ebintu tudde mukwasamu
gwe tonnafuna bantu bagamba nti watuwonoonedde abaana tutandikiraawo ekisooka ala ninsooka kwebaza okumpa omukisa guno okusobola kubanga nkubaganya ebirowoozo kuno nsooka kukwebaza webale nnyo webale ddala abo bwe bati mubafunye bangi mu kubo mwonna abalala beebaza ne tugenda kwogera ku badde bannenya lwaki njagala okwonoona abaana ndowooza meaning gye baafunye amakulu ge baafunye ndowooza baatunulidde ga kungulu kuba tetusobola kunnyonnyola buli kimu nzikiriza mu mpisa ndi musajja munaddiini ndi Richard era nzikiriza omwana okubeera n'empisa naye kinabadde njogerako kya bulumi nti omwana bw'aviibwako bakadde be abasigadde ebeera bonus baba tebagenda muyamba nga bwe boogera badde we namwandu ayina emikisa mingi okumukoolako okusinga abaana namwandu emikisa gye giri mu 99 aga gasajja gonna goolaba ag'eŋŋanda naago nga bagatunidde nnyo namwandu okusinga abaana takowakuza misango nedda mbojogera mazima kakati point eri kyennabadde ntegeeza nti abaana bo bwe babeerawo tobafuga bumbula leka bamanye nti ekyejo ate olaba omukazi yasaba okukolerako ekyejo ate olwo abaana bo yeyagala abeere n'ekyejo ku ggwe mukyala wange yaŋŋamba nderaako yes kati mpuubaamuko yes nemugamba ozitowa ng'anyinza obutasobola sifudde eyo ne buli mu ngeri yonna okukakasa nti gwe wuwe ayina byakufunamu nga yeyekka abifunamu wateeka okubeerawo okweyisa okwemoola ekyejo abalala batasobola kufuna obuntu obw'enjawulo bw'olina omuwa nga wali ku Valentine bwe tugenda neeba nga y'amaanyi alyoka akimanye nti yeye kyenabadde ntegeeza nti n'omwana ono ateekwa okuba nga ayina byakola ebimulaga nti wano waffe entebe bazibuukiramu n'azibuukiramu tukwatagana kikyayagala n'akirya n'omugayidinga naye nga si kumusika nnyo era naye aba akimanyi nti bino mbikola ku taata gwesobola okukolerako ekyejo oba ku maama ate gwe gwalina talifuna mulala era bw'obeera n'omwana emirundi egisinga leka mu byokusoma twali twogerako wakiri afuna omusingi ogwa nassale ne primary ne bwalifuna omusingi omutono gwa secondary ne university ng'okyaliwo kubanga wano oba okyaliwo otuuka mu secondary buli lwolwawo emikisa gigenda gikeebwa embeera y'enfuna okukyukamu oba n'ofa oba ebintu ebira byonna kati awo kaaliwo keeko kaaliwo era kakasa nti yeeyagala kakasa nti omwana we yeeyagala nga tonaba kuva mu bulamu bw'ensi eno kyenabadde ntegeeza bw'oba olina kasente ng'osobola otikka omwana wo n'agendako ku trip mu America France mutikke bw'ajjayo essowaani y'abagenyi muleke agiriiremu kale bagenda kuyamba ki abagenyi leka naawe mwatezo essowaani z'abagenyi zitya ekyo tekikola naawe tekikola kyokka tegusula abantu bwe bafa ebintu bigootaana sinagootaana we bikoma babanoonya kubibba era olaba abaana bo babasemberera ng'ofudde ekitegezo olina byolese bw'oba tolina byolese ku nsi teri ate babanoonya kubibba katangazeemu bulungi ako sooka okatangazeemu okola otya kabadde kalungi bw'olaba abantu beereeta ku baana bo ng'ofudde kitegeeza olina byolese bye banoonya tebanoonya kuyamba baana bano ate babayambeko ki sijja kwogera bingi tubadde ku lumbe emirundi mingi ne beeyama ngenda kuweerera ono tebalinako n'obugu bagenda kuweerera balimba ate n'ekirala mukulu Alani okyali muvubuka muto kyoba omanya kiri kimu teri agenda kujja kuyamba ekyo kigamba bulijjo bali bantu babiri abasobola okuyamba Mukama Katonda wo n'omukono gwo guno abasigadde bonus mama taata oyo asobola era gwe mbadde njogerako mama taata basobolera ddala abasigadde simanyi senga taata wange muto simanyi kojja abo bonna bonus Alani nze nkubuulire abantu nabata ogenda beera nani sheeka yatugamba abantu wabata obeere nani ebyo bibibye nze abantu balabanga kateni
abantu balabanga kateni lwaki oba weeri oba teriwo ne bwebawo teŋŋaana kuyingira na kufuluma. Alan omuntu bwambuuzaako bonus, bwennyamba bonus, bwamwenyeza bonus, siina kyensuubira kuva mu muntu era bwe nkiraba eba bonus kimanye nti Alan teryajja, gwe lumba naye ng'omanyi teryajja era weeteeketeeka obwongo omanye nti olutalo lulimu bw'omu. Nze ndaba waliwo omukolo gw'okufiirwa gwe twaliko gwali gw'Abanyankole kati kinnamwandu nga kyeru kirungi kyali kiwala kito baali bakamala okukola emikolo tuba tutudde mu tenti abasajja ne bagamba the wife is beautiful. Naye bwe baawa omu ku basajja okwogera ku kazindalo ng'obwedda yali noga but I think she can really get another man. Bwe kibeera kati bwe baawa omu ku abo okwogera ku muzindaalo ye bwe yatuuka wali yagamba we've lost Dickson, we've really lost Dickson, but don't worry, everything is under control. Dickson yaleka emikwano, Dickson alese ab'eŋŋanda, ffe emikwano wetuli namwandu tugenda kubeerawo mu mbeera yonna. Olina abaana 6 mpererako 4. Endulu obugalo ne bukubwa kati wayita ebbanga nakawere musanga twali ku papaazi awo nemuga banaye nga kitalo twajja kuziika oyo yonna yafa yali mukwano gwange nange biki nemuga naye kasita bagamba bagenda kuyamba ku baana kati ojiro yiye naŋŋamba omusajja bwe yankwana neŋŋaana kuba yali mukwano wangu naŋŋamba you look after your children. Bwe kyagamba ekisajja kikwano ky'omugenzi look after your children. So bw'okyogera bw'otyo teba plan. Alan ensi eno nzibu ne be tuyita emikwano. Abantu batabula ebintu bibiri Alan. Ng'ogenda n'ogamba nti gwe oli mukwano gwa Alan. Naye bw'agamba naye agamba oli mukwano gwe. Abantu baboogera tebafaayo agamba tuli ba mukwano mu kifo ky'okugamba ndi mukwano gwe. Kati katwogere ku mikwano Alan. Emikwano gino gy'olaba birungi ne tebuli kalungi kakirimu mifu. Agamba emikwano gisinga eŋŋanda. Oyo aba agudde eddalwa nti abantu abose abakwatira mu short wave kati oyo n'agasajja bwe gali omukazi ansingira maama tekisoboka ewange sajja liva mu mbeera likanula amaaso nga lituyana n'ennyindo ligamba ne point eri maama n'omukyala muki abo banjawulo laavu eba yanjawulo. Kati waliwo abantu oba tubayite tutya mikwano gyaffe gyonna okuviira ddala kuba neighbor abantu abakusemberera bogenda nabo ku church baneighbor bo mu community bobeera nabo mu club oba social club bokola nabo ku mulimu bonna. Waliwo abantu abalina emikwano gyabwe ku mirimu eyo nga mu lunch babeera bati, yes, mu kulya bagenda bati, ku campus gye bali eyo mu lecture tosobola batuula wakati. Yensonga lwaki oludde mu bwavu kubeera na mikwano. Yensonga lwaki oludde mu bwavu muntu alwa mu bwavu lwakubeera na mikwano. Agamba abamu kuba abamu emikwano gituyambyeko. Alan giyambye siganye naye obubi bwabyo buli ebitundu nga 45 ku buli 100. Obuzibu obukiri mu disadvantages ziringa 85%. Kati abantu buli gwolaba buli gwosemberera Alan aba avuganya naawe nenga takugamba. Mu butonde omuntu ayagala nnyo okontrolinga ne bwabanga si yakuzaala. Ne bwaba neighbor awulire bubi lwaki bajja ne bakyala ewuwo buli kaseera. Ne bw'otambula awulire bubi nnyo otambudde ne tategedde wajolaze. Lwaki abantu abatwala mu masomero ago ng'ate yalaba teweesobola. Lwaki ogula emmotoka nga tonnazimba.
lwaki oli ennyama sente wali badde ozitereka bebatutegerera bali awaka bali ku miriraano bali gye tukolera kati kanjogere ku mukwano bali mwabo bonna kanzijemu babiri oba omu boyita mikwano gyo ekisooka yasinga okuzalawa ffe tuli ba politician ne akakalumanya nti ako kafu 0 oyina emikwano oyina gwosobola okwogera wano gwosobola okwogera erinnya wano nga mukwano go oyogere y'omuwano Spice Diana kati bwe mba noonya akalulu ng'akalumbuzayo kamu noonya ka Spice Diana yaba agenda okkampa sitawona nagenda walala oyinjini mukwano gwo gwe nnumba yaba agenda okkampa ono omuyimbi simanyi bya entertainment bya music sibimanyi nnyo nze bayimbi bange baali kafeero ne basodde ne bambi bagenda kati ate walukaga yankola bubi nnyo kadonka mutakyamuyimba ate nali mugoberera Segawati naye yatabulika naye yagamba music haram kati sikyalina kati bakadongo kamu naye point eri nti omuyimbi ono Shiba ye kalungi alina kiyagamba nagamba nti abantu abatusemberedde kanyumira nnyo akashiba ke yayogera kali kakulu nnyo omuntu akusemberedde munnanga alabira ddala nti oli 0 ndowooza Shiba yagamba abantu abamu we tubasembeze ennyo ne tubafuula mikwano gyaffe nga muli bakulusegere nnyo bakumanyiza amaaso mujja akamanyiro ate bw'omwongerayo ng'akulengerera wala olwo natandika okuwa ekitiibwa ye muntu kasita akusemberera ennyo kubanga challenge eriwo naawe oli muntu Cruise oli muntu kati ogenda kola ensobi ez'obuntu kati ate ye yali olowooza oli malayika era omusanga kyakukola mu bantu omulabira awo nno asenga mumanyi oyo kyali Alan nze nkubuulira naleetako omuntu ku mulimu kaakano kobadde ogamba kasembawo eddoboozi Shiba yagamba bw'ati abantu batubeere wala batwegomba abatusemberera batumanyiza amaaso ate ne batumanyiira so kati ate omala n'obwongo olina omuzeeri nga takyasobola nakusemberera kati nadda mu bakwegomba nga kino tutambula buli kityo abantu batono nnyo abakusemberera ne basigala nga bakyajjukira valiyo duli baagala nnyo okugamba era naye nemba mukwano gwa Shiba aba naye olabanga onaaba n'olaba omukazi noganze nefuna omukazi oyo n'omufuna abantu abatubeera ewala sinde kyenyongerako yakijjayo bulungi kasita omuntu akusemberera bulabe bwennyini takuwa value nga bali abali wala gye bakuwa era naakulya okumpi ono akaluto kasuubirawo ate oli ali ebunayira yagamba tegusuula bannange Katonda wange singa nkamuwa ali epakwaki ali Masaka ate onaakuli ku lusegere ono gwesembereza tasobola kakuwa ensi bwetyo kyovola ne Katonda yatuwekweka olumanyomanyo golooza talina namba eryaji gwe yali agiwadde tasiteepa ayinza okubuulira nze abantu bankaddiyiza wuno mpeddewo kye bankoze nze nkubulye ng'okyali muto osobole okubategeera ng'obudde bukyali Katonda yakola atya yabadduka n'ababuwaka n'essimu n'agijjako edda Katonda yayogeranga n'abantu nasika ne Aburahamu ne banyumyamu nasanga Nowa ne banyumyamu akawungeezi kati bano yabagoba tali kamanyiro naye gomanya okuwaayo omwana wo mulamba nti gwe nagamba omwana we nti abo nabata Katonda yatuta nasindika n'omwana we Rabishoni negaana n'omwana we Yesu Kristo nagamba mbanaabye alirugwamu awone nze mbatadde kati gwe boosobola abo Katonda kyatakoze wano amataba agaleese ebigenga abireese azikiriza omuliro gubwokeza covid buli kimu kyonna baagaana gwegenda ku mizikiti awo kwekereziya ogende awo okumpimpi olyoleka olabe tebagala genda mu church tebagenda mu mizikiti tebakola kipo balema gubayita omuntu tasoboka ate nga tolina kyakola olina okubeera naye
Katunajjawo abantu b'okubeera nabo. Tulina beera n'abantu. Oyina kubeera n'abantu era kati wadde na muntu. Ne pointi yange eri nti togezangako n'olugwamu nti oyo mukwano gwange. Ala sina mukwano. Sina mikwano. Nyina nkolagana nnungi n'abantu. Project bwe gwa gendo mulalo project endala tandika wero project endala gitandika. Toyina kugamba nti okyali wange bwoya. Teri. Nyinza kimugamba naye nga ate sobola nnyo kuba muzibe kwenkana kwekyo. Kuba olimba. Alan. Sisomanyo Bible yobaki. Yesu Kristo okutugamba ku dakiika esembayo ku kijulo ekisembayo. Yagamba nti nga tendeko okolimeji. Ne bagamba neganye. Tekisoboka muyigirizwa. Tekisoboka na so ala wala akbar tekisoboka. Nagamba ne bino byonna bikoze ne mulimu ababuusa nga tubuusa ni gwe yi mukama wafate ekyo kijjewa ekyo nagamba kale ebyo tubireke ne wali wagenda okundyamu olukwe ne bagamba kati nno biri wakiri twaliwuliridde nze Yuda yasooka nagamba nze mukama okulya olukwe nakatayi tekasala nebikibi yali atuyigiriza ye muntu kati enkolagana ennungi kubanga enkolagana ennungi ofuna byonna ku byofuna mukwano ng'olina enkolagana ennungi n'abantu ala nagamba era twayogera sigaza ebyama byo togezaako gwe n'okyogera mbwina gw'okiteresezza 1 toyogeranga ekirooto kyo ngenda gula ttaka oliraba oliguze anti ng'olina omudomo omunene gwogezanga n'ogamba nti ogenda gula ettaka oliraba oliguze ng'okyogedde mu bantu babuulire kano kankajjewo kati bw'oba olina mikwano gyo nga bameka si bangi nnyo sagala bakukyaya sagala bakukyaya si bangi nnyo naye abo bennyini olina abalabe rival bemwe obayina olina n'emikwano gyo kati ddayo omale wiiki ng'emu ng'ebintu byo tobinyumiza bakwano bo ojja kizuula nti omulabe takyalina update gubagezeemu kati wetuva wano gezaako mikwano gyo lekera ogibuulira buli kimu osaleko ojja kizuula ng'omulabe takyalina update toyina kwogera kintu kabalabe kirabe ngenda bulaaya buli kyenkoze nze kyonna buli kyenayogera kyagaana wangi buli kyenayogera kasita okyogera omanye ekyo kigenze ne bw'oba ogenda bulaaya bagambe kanzije ngenda namasuba bw'otuuka eri nga wiiki eyiseewo kuba essimu ate era tomugamba mala kulaba simu ndeno simu ng'eringa eyewabweru nti nazze eno naye nkola ki nzirayo abantu beetaaga balaga nti oli bubi buli bw'osanga oba obbi oba ani bwe wabulirira emirembe ne bakuleka mirembe gyo ne bwe bagamba ebituufu bagamba weewaana si bituufu era nze bengwako emirimu gyabula bokedde naye nga bw'omanyi mwendi muno mu kibuga Nzunga Kampala nga bw'omumanyi bangoba sirina bwendi avaawo asanyuse bw'amala obiwuliriza byonna nange mbadde nyina iro gyendaga omanyi kati nkola eno mu banka twagira ki naye tujja kukwatagana mbeeramu ngafuna gwagenda gwagamba nasanze tegusula esaati zayulika musajja ali bubi takyalina pulaani naye abasajja abasente zaabwe bazikolamu abo basikubanangamu bakazi masanyu tebalina tegusula answaziza nnyo ali bubi nnyo Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3 microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5 saako ne combination ya microblading ne microshading ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo tattoo tukola permanent
complete hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Jinja Road ku kizimbe kye Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku Note 755 536 697 oba Note 773 878 669. Prem Touch, where beauty meets precision. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku Note 726 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Ekintu kyonna nga kirungi Alan, emboozi kati goboddayo okukola kino. Emboozi yonna nga nnungi nti Alan yaguze emmotoka. Eyo emboozi tesobola kumala mu ddiiro dakiika 3. Naawe nedda siya. Tutandikwa tunava ono gwe leeta emboozi ng'oli alina kye yakoze ekituufu. Yaguze ettaka, yamaliriza ennyumba ye bagenda giyingira, yaguze emmotoka, bagenda mwanjula, bagenda muwasa, development etegeerekeka. Emboozi gw'obapime bonna abaliwo olabe ebigambo ebinaabavaamu nga biri positive. Agenda mukazi mukadde ng'apapye ennyo, ojowulira ebigambo ebyogerwa. Era buli omu kola akabaga akatonotono okakolera eyo si kirungi. Ebigambo ebibavaamu byonna biba byakwagala mbu muleme kwata kati. Nina mukwano gwange ye London muyita maama. Yaŋŋamba yayita abantu nga gulawo amakaage. Gali malungi nnyo eggalu geeyo. Maka malungi nnyo. Abakazi b'e London ku mukolo gwe yaggulawo awo. Kakati yayita abayimbi. Yayita abayimbi Babairota, Bajostede, abayimbi abato bonna abawala abato barema bonna bayimba nga gulawo. Naŋŋamba ne Alan nze nalaba omutima oguli mu bantu. Nagana agenda okuddayo London nga bagamba emyaka gyo oddota mu bwana obuto obwo obukuyimbire wezinyazinya biki wezinyazinya bije emyaka gyo kyezinyazinya gwe kyogamba bameka abayingira ennyumba zaabwe nga basirise. Nagamba nayambuuza Alan nakola kabi ki okuyingira ennyumba n'empita emikwano. Bwali baligulawo endala era kati amanyi kyokola kati. Walimanyira akabi ke yakola. Ate tebakumaawo bakolima balina akamwa ka setaani abamu biboogera bituukirira abamu wava naawe agendera ku ndagu atandika kunoonyereza naye sente nyina Alan akolaawo ku telefayina naye gundi nga tazirina. Batandise okunoonyerezaako bibanga byakusaaga. Alan abantu beetaaga kukweka ka sente, tebeetaaga kumanya nti oli bulungi n'akatono. Tubakwese tutya Alan kola ebintu byo mukasirise buli kaseera down playing enju kati ekikosa pate y'enju yaki yita abatonotono bane batano bomanyi wakiri aba family enju kati pate eba yaki olanga ki sanyu lyange sanyu nesanyu kamongerinda n'abantu babo kulusegere ebiralo bite mpisa mu haso ziyiseemu genda ofune ekitambiro kya misa kama yakuyambye otendereze oweyo mu chacha amakula ove ku bantu. Alan abantu bintu bali kifula nene. Musajja yagenda yalina amakage nga manene. Nagenda atendeka nga ide embwaze. Yali muyize. Nebe nabagagga bakizwa kuyiga. Na atendeka embwa ng'embwa emanyiyo okuba sabawa. Kati embwa ng'embwa ne bagenda okuyiga nayo nga sizi n'embwa zinezammwe. Sirimba. Musajja n'agigulira emmundu ng'emanyiyo okuba emmundu ekuba ebinyonyi. Abantu bonna ne beewuunya. Omusajja n'alowooza akoze nnyo n'ayita emikwano gyonna emmere emyenge gyonna egya bbeeyi ne balya ne banywa. Kati bamala okulya n'abagamba mukuleke mbatwale mbalage ku kyamagero n'ayita embwaye. Embwa n'etandika okuba batageti kuba ebinyonyi 9 ku 10.
musajja dagamba ha tebanyega omanyi omuntu bwomugamba nti naguze emmotoka owulya kwetuga ne kakati mani yegenda kusamba saawa mmeka tebagala mawulire malungi bwomugamba nti ennyumba yawedde agenda giyingira eri gye wagamba biki katuba tugamba kakati akalulu kekawenkaawo kati bwamala obayita emwe emaze okubasa bbaawa yakuba ebinyonyi 10 embwa neekwasa 9 ebinyonyi 10 9 agate byonna ebikubye mutwe kati kino ekimu yakuba kugulu embwa kati byonna nebiggwa kati bwamaliza agoberera awerekera abagenyi be alowooza agenda okulaba batambula ye ekyamuli mbwongo nti abantu bagenda kugirambwa bewuunya embwa wagitendeka otya wekibiki kati agenda okulaba neyinyura nagamba ne baddange mugira mwembwa mwagirabye mutya ye mwennyini yegirayo emboozi akasajja ne kamugamba nonda tibajeka akasajja ne kamugamba embwa emazeemu amaanyi ku binyonyi 10 nekubako 9 gwokka nze mbadde manyi 10 byonna eyinza obbikuba musajja amaanyi gamuggwamu naye kankubulya nkutegusuulu ate nze nkubulya nkuyigiddeko ebintu bingi kubanga kale oleeta obubuuzi bwobwo simanyi obufumbira naye bujja gwe kyomanyi obufumba ne buboobera n'obujjula alandi oyinza kisa emboozi kakati leero lwakumeka lwakubiri enkya lwennyini gwefuna obwambalo bwakabi obwesale olaberera nti oli smart otuke ku ofiisi weeyiseewo walayo ekinene ojja kufuna ngoogu abagamba nti alani you smart buli muntu yeefulira ddala takulaba neyebeera mu kompyuta wate nabeera ddala muga takulabye nenga omusajja onyumye nenga bonna bagifudde tebabinyega Spice Dana agula Range Rover bannanga abantu ng'emmotoka mpya emmotoka nnungi mukazi wattu n'avugaavugamu awo ng'asuubira ndowooza ndaga nange eddaana konguzi aba alimu abakonguzi naye nawulira omuntu ng'agamba nadde manyi yaleese 225 eyo nkadde tekulina number plate naye kati bw'okyogedde bw'otyo nti emboozi erimu essanyu terwa mu ddiiro tebandaala ng'oyagala ekwata akati okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa 3 ez'ekiro na buli omu bamugobe nti owaayo leeta obudde bugenze bugabe alani bwagula emmotoka eyo emboozi ekinene yemala eddakiika 2 ekinene nyeva mu ddiiro ne bagizuule mbu teyabadde yiye ya mukazi yabadde agimwase ne yagimuggyeko ennyumboozi esobola okukwata akati okuva ssaawa 2 paka ssaawa 7 ng'ekutta akati eyo ekwata akati ebyonoonese omugagga bw'akwata ssente n'agabira ku bantu n'abawa obuyambi n'akola atya n'aba kati bagenda mu kisiibo bahajja abamu bakwata ebintu ne bagabira ku kyalo ne bakola batya eyo emboozi tolwa mu ddiiro naye bagambe nti bannange kitalo nnyo kitalo Haji Mungu amujjuludde anti ne bw'ojja oluvannyuma ogamba naye Haji yabadde atya kaakati Haji batugamba ku makya so ku makya mulabye n'asooka ne yeetooloolamu kaawo naye agudde wali naye juuzi bannange Haji nga yatuwadde ebintu juuzi awo era awo emboozi buli omu ate kati ebedduse mu byenfuna naye omwana omukulu oli tagenda kusika bagambye onoono omuto alabika yagenda okusigaza naye nga bibakwatirako wa tebirina bibakwatirako naye muntu olina kumuyiga buyizi enkola gyo olina muyiga buyizi naye nga otegusula ogenda kutandika okunkozesanga ebintu nga nkweka kwekera ddala nze teri yali andabyeko nga mbala ssente mama Fina yakwata emmotoka nawa SB4 naye mu kifo kya konguzi SB4 munange yoga nange omukazi oyo bannange oyo bbaawe
kati yatulimbye ani agaba kawundo naye ekintu kyangu nnyo. Innocent agambye Alan Cruz kwata essimu eno ngikuwadde ate kikoze ku omu babiri basatu bana bataano nze nange oyo omukyala yanyinyisa ennyonyi buli kimu kyonna nga akisasudde mama Fina yenyinyisa ennyonyi nengende Dubai nemalayo kumpi ennaku 10 nga ndya nywa buli kimu kyonna teriwo bandigambye takikoze kwoyo yekka azayamba abantu bangi ab'enjawulo niyo mama Fina ayagala tegusuulwa zemboozi zaabwe kati omuntu ye omuvaako buvi kati ne Alan oba omuntu okugamba ntya omuntu simanyi kubanga ne bebagase mu kyaki ne bagamba okufa nokola ki kwe kulitwawukanya omusajja atunula mu maaso g'omukazi ng'ebintu babikoze babiri omusajja n'akanulisa nga toyinaawo kikyo n'atabuka kati ate emikwano ogiraba gyo mirungi omukwano guwulira bulungi nga gwe gukusingako muba ba mukwano awo mutambuza nga yakusingako temusabeera nga mwena mulina nembeera ba mukwano nnyo bwe mubeera nga mwembi mulina era kyekiri kye nagambye mubeera mu engeri y'okwevuganya n'okukweke kyoba gwe tosobola kulabirawo aba akuvuganya naye nga takulaga era nga kyakolerera yamala akuyiteko era bw'otagenderera wabulabe nnyo gy'oli lwakuba tonnamuzuula abantu batondebwa kuvuganya ate mu kuvuganya okuli unfair kankufune bulungi sisobera omukwano okuwangaala omukwano gwe bayita omukwano omulungi ono alina kubanga mwavu ono nga mugagga awo bawangaala era bagamba tuli ba mukwano nnyo awo bawangaala ng'ate olwo talina mukisa gusobola kutuuka ono era bamwagala nnyo mukama wange omuntu alina kalina 5 alina emmotoka alina trailer alina buli kimu asobola okubeera ne mukwano gwe alina emmotoka 2 nga ba mukwano bakwatagana omuntu alina trailer alina ne kalina 5 kyangu nnyo okubeera n'omukwano gwe nga alina emmotoka emu ate nga nayo si ya bbeeyi era yabagamba mukwano gwange tukwatagana ne bw'ogenda okupima omukwano gwabwe omanyi waliwo ekintu Alan abantu kye babuusa amaaso omugagga bw'alwala abantu bakimanya ne bagenda bakuyita batya ne bagendayo okumulabako omugagga si yabagamba ne gwe mwavu bw'olwala gw'olina okulwala ate gw'olina okubuulira omugagga olumbe luntu gw'olina okugenda omubuulire obwavu bubi nnyo kibi nnyo kibi nnyo kuba olwalira notandika okugamba abaana bannange taata Jose mwamugambye nti ndi mulwadde omugagga ye bano bamunyunyuntako bagenda okulaba ebintu ebikyajja nti kyekyabadde bakeera bukeezi wuwe kati ate n'omukwano oguwangadde gweguliwa gwe gwomanyi omukwano oguwangadde kujjako ebyokweyogeza bugudi mukwano gange guliwa gwe gwomanyi nti abo ba mukwano bomanyi ng'obalabidde emyaka 10 gweguliwa teguliyo Alan ekisinga obukulu nkolagana nnungi n'abantu kolagana nabo bulungi gwolowooza omuntu mukwano gwo Allah kyo kino ojja kujja otubuulira ate olujja wetulaba wiiki ejja njala tusinkane wano gera nga mulinga bataano munyumya omu aveewo ojja kulaba akatabo ke bagenda nga badde munne mumunyumya aveewo ko agenda okufuka olyoka owulira ebigambo bye bamwogerako akomewo atuule ate kati gwofulume nga badda ku ggwe oli naye bw'akomawo nga badda ku ono abantu buli omu baba muzalawa
buli omu alowooza ebintu bikola bulungi olina bikolanga oba ye bwe yali kugambye oba ye yali kulagidde. Nze mbiraba nnyo mu bawala eyo abawala abo baniifa abo bamanyi okutegeka ku birthday party. Kati birthday party eyo neewuunya ebintu bino simanyi oba naawe obiraba. Omuwala ategese birthday party n'ayita mikwano gye bwagiraga bayina happy birthday baby ne bamusnappinga happy birthday era bonna ne balaga nti bamwagala. Birthday bweggwa olwo abawala buli omu amaze okugamba kati ffe abalina ku motoka olino nga jangu kutwaleko oba omutwala ng'akubira munne essimu ng'amugamba Hanifa banaye ekikolo tekinyumye olwo muli mu motoka olabe kikeeki oba ani yamukoledde kikeeki olabe ogoye gwabadde ayambadde oh my god birthday ya gundi yanyuma nnyo kati ne weebuuza ono gwe mbadde musanyuka ne musnappinga buli omu bw'ateeka ku snaapu. oye muntu proper bwati bwe yatondebwa ate naye abatamanyi omuntu wabujja kati bo oyina bagenderera bugenderezi kati ate bwoba tewegenderedde ajja n'akwetungako ategeera ebyama byo byonna n'atandika okumalamu amaanyi naye nga tobuukanga nti akumalamu amaanyi. Buli kyoleeta agenda akuwugula akuzza mu birala. Buli kyoleeta ky'omunyumizaako agenda akuwugula akuteekamu n'obulwako ky'omaliriza nakyo n'omala emyaka 10 nga tolina kyokutteko bw'oti kukifiirako kubanga onali negative buli kyoleeta alina engeri gy'akuwugulamu kubanga naawe omwago tegusirika alina biraba bulabi ate nno banyiigira naddala n'atantegeezaako n'ataneebuuzaako naye lwaki baba baagala obbagamba alyoka akufunze bulungi programu zo n'azittatane kubanga ndabye nnyo abantu nga ba mikwano nnyo n'oli n'agamba can you imagine Innocent n'agula Range Rover n'ataŋŋamba ate oba mugamba era tewali giguze togigulaayo nze nkubuulira togigulaayo be bantu tubeera nabo neteri muyimbi atabayimbyeko kabe Kafeero kabe Basudde kabaani kabe Kamiliyoni kabe Bobi Wine bonna babayimbyeko. Yatonda omuntu ajjukira ebintu bino wammanga ajjukira ndozala kywakyogera kuona ajjukira lwe yakuyamba tajjukira gwe wamuyamba niba otaasa amaka ge nga yali yalooni n'omusasulira milioni 10 amakane wagataasa ajjukira lwe yakusasulira taxi era kyabayogera mu bantu namuyamba oyo muyambi namuyamba ajjukira lwe wamunyiiza tasobola kujjukira n'olumu ye lwe yakunyiiza olunaku lwasinga okujjukira terwali kwesasuza mbwaggwe lwali kwesasuza olwo lwaba lulinze nga mbaga nebe bantu betubeeramu. Ale ndika nkunyumiza story naina mukwano muvuka mukwano gwange sijja mwogera manya ne story yonna bagimanyi ala nyogenda ndoleeta omuntu n'oyita mu biseera ebizibu n'omufunira omulimu w'okola ala ninze sifunira muntu mulimu w'enkola nakirabako si mu bubi omanyi okuleeta omuntu ng'oli wakabi ku mulimu nga bw'oli ku terefayina nali nkyakola kwa njenwawo n'oleeta omuntu nga mukwano gw'okumala akaseera nga n'ekibuga kyamulema yaddeyo mu kyalo n'omuteekamu ssente transport byonna najja asula ewuwo jangu tukole n'ogende wa mukama wamwe manager n'omwegayirira n'amuwa omulimu ne wayita emyezi 6 tukwatagana abantu b'obadde weewalana nabo ku mulimu bemutalima kambugu nga gye mikwano gye n'olyoka omugambako n'agamba nze nakuwampalaniraako sikolagana mpalaniraako naye nga abasajja bennyini banyumya nabo babulabe obeeka engero okukamala obadde obakuumye okumala emyaka nga3 obutakutuusaako bulabe tebamanyi kyokola tebamanyi bw'otambula n'alyoka baddeko ayina kino yakola kino yagulayo kana akataka byonna bye wabakweka
Nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise. Ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli. Kuliko Yucha Kids Corner, edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala. Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu. Ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites. Erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo. Abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel. Tuli wano ku Entebbe Road. Bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices. Ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total. Kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38. Jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira Mami Gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda. Balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703 69 69 04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Nalyoka nakusensula talina kyalinawo yalane mwalibe okumulabye ku mpapulazi mumanyi gye bamuzaala yabagamba ni amuzaala namanyi yakyusa makyuse tayina nawe yogwayita mama oyisegayi si amuzaala oyo abatiisa butiisa tayina wadde ne bajja bakunyisa n'owulira nga oyabiko yagala kuzirika. Dakiika 2 ng'agambye mbu ye yali akusinga okuva mu primary mu ng'akusinga. Ekitegeeza mbu ekifo kyo ye yalina okivaamu. Embwa eyo gye waleeta. Gwe wamukwala n'omuleeta? N'omuleeta. Neegatta ne bali ne baleka okusasebula emundu. Jjukira bali wali wabasibirayo nga tebalina bwekyusizo. Nga bakutya n'okutya. Kati akakutya konna omusajja n'akakumalamu. Abalabe ne balyoka beeyongera kuno nga bakulimba na mutima. Kubanga amaze babuulira byonna bye wabatiisatiisa ndi mulogo nze sepankibwako byonna nga bagambye toli mulogo olimba buli kimu kyonna kyonna ne balyoka bakulumba kati. Nenga gwe wamwereetera. Okakana akali mutolina. Anti bw'omala omufulira omulimu gye bigwera ng'agamba nali sisomye sayina diguli yange. Onyamba gwe Katonda. Gwe wanzaala. Bwe kyali kiteekeddwa okuba. Bro, bagamba bro. Ne bw'otaali nnyambye Katonda yali akutaddewo ng'olina okuntuusaawo. N'otunulire muyaye tokyasobola muzaayo tokyasobola kola ki n'olwanya kakati lunangana lwesombera nga otya n'okwabika naye kubanga akumanya okumala ebbanga mulina ebibagatta olwaba bamanyi muli badde bamukwano okumala ebbanga abaana bammwe buli kimu kyonna naye nga mumalirivu muzibu mbw agenda kutuuka naawe akakamanyiro bwo kagenda kukoma yakutukusuula mukama yebale kumpa. Ate abalabe bo bamulembe omulabe taba na buzibu mulabe taba na buzibu nga mukwano kuba mukwano gwe yaba akumanya omulabe aba akulabira eri ate omulabe aba akuwa respect. Nze Ibulako oyo yamanye ebyange Ibulako oyo yamanye ebyange. Kati kye tulina okukola nkolagana nnungi kubanga walabye ku mboozi ya Irene Namubiru eyabadde tambula ku TikTok. Lubamukwatako n'enjaga. Naye mu mboozi ye yagamba yali shocked nga omu ku baganda be ali mu kugamba singa kafiiriddeyo naye nga byabakoledde naye nga bali mu byogera oba ne maama kati n'agezaako okubuuza maama nange atontuuza mu bigambo nze tebantuuza mu bigambo kati ali nagamba
naye abantu benkoleredde ebbanga lyonna nga mbadde nkola nga buli omu aliira ku nze afunira ku nze mbeera kyetuusa omuntu bwe batyo anti kati Alan buli lw'osolvinga ekizibu oba okyongera maanyi abantu kibalemu okutegeera watukwatagana buli lw'osolvinga ekizibu oba okyongera maanyi Alan usinga ngamba olwaliro nti nzibadde nsaba kungulira ku breakfast ng'oba olowooza nti osolovinze kati biteredde kumba ate nja kubanja ne lanchi n'ogamba kogisolovinge kakyaye kakawungeezi n'otakangulira oba ekyenkya ate mpanguluka nnyo okusinga kati ekituuse ekyo ayini kyebadde agamba kituuse ku famire zonna waliwo omusambi w'omupiira bali bamuyita Mikel Obi yali mu Chelsea yabadde ayogera emboozi ezo ne Adebayo naye abadde azoogera nnyo nti abantu be bennyini baganda be bafamire be bamutuusa ku ekyo be bamutuusa ku ekyo kati kyetaaga omuntu n'obeeraawo nga totegeerekeka olumu oyogera ebigatta n'ovayo eri n'oyonyumya ebintu nga tebigattira ddala bookubye n'okuba bosooza bosindize n'osindika kati ne bakumanya nti ono oluusi zivaako oluusi aba ateredde oluusi bwebiri ne batakumanyira ddala obuzaabuza omuntu bwakutegeera ennyo mbugu oli bwoti oli muntu bulamu kyabulabe kati nga bw'ogamba Ayirini bwe yagambye ayinza okukikweta owuwo yennyini w'obunda nze ate juzi saafuna essimu omwaka oguwedde waliwo omukyala ayina muwala weeyo e South Korea eyo so muwala we aba anaatera okudda mu nnaku enkulu omukyala ajja ne basisita b'omuwala oyo bameka babiri omukyala nga ŋŋamba tutuula ku papazi aŋŋamba Alan Cruz nina bizinesi ye yaŋŋamba ku ssimu so bw'atuuka ne ŋŋamba bazze kumpaayo kalango naŋŋamba nina bizinesi maama naŋŋamba muwala wange akomawo ku Christmas naye ajja ne ssente nnyingi tubadde twagala oyiye engeri gye tuzimuggyako muwala we naŋŋamba ayagala nnyo alinayo bizinesi ayagala nnyo ebintu by'obutaala biki naye mbadde ŋŋamba omukyazeeko nze ngenda mugamba omukyazeeko bizinesi zo zirange biki kati mbadde njagala omusaba essente bwe ziti n'ekirala tetwagala ddeyo ko omuwala bali basisaka Alan tetwagala ddeyo twagala beere wano konze buzibu ki maama kyava ŋŋamba maama w'omuwala kyava ŋŋamba Alan olaba omwana oyo alina omutima omubi mikwano gye gyonna gye egimusaba okugenda e Korea yagikolera empapula ne gigenda naye bano abaffe baganda babamukwatako bw'abakolera ebyabwe nga tebiyitamu tayagala banne bakole ki bagende eri gyali olw'okuba alina oyo omusajja omugagga Alan nnyamba tukoze tutya naye natula nempa n'abantu kasitola ako ku TikTok abaakalaba buli omu n'agamba naye bannange abantu b'e Uganda baagala ki otuuka ku Bulaayi eyo abantu ne bakuwa emboozi oli nga yaleeta sisita we n'agamba manyi bwe mba nze kawana e Bulaaya kimmenya buli omu oluseka alukuba mwani yes kunzezeka kandeete Innocent ndeete Safina ndeete ne Jose wano nga bw'abaleese abasatu ne bakola kaganga anti baba baagala baweze gwe byoweze oluvannyuma myaka 8 gy'omazeeyo bo babyagala mu wiki 2 lwaki gwovuga nga bo tebadde bavuga ne bakubira maama amasimu halo maama omanyi eno Alan bw'ali nkubuulire sente zonna eno yazimba mu mayumba mugagga nnyo ebyo byabadde atuwa eno biwero mugagga olwo ne bapangapanga ne maama balabe batya bwe bakunyonyonta ssente Alan kyetugenda okukola simanyi nakumanya ate tusobola baddoka Kafeero yagamba nti ate onogenda obeere bwannamunegeda weesumalika eyo ekyo tekisoboka neki tulina okukola gemu tulina egi yakuyiga bantu na mbeera zaabwe tewali mukwano gwo taliyo ekyo gye twatandike taliyo ogambye mu nsi muno olimu weka
kubanga ne maama wo bataatawo bepanga nabo bakuba bako kati ate bwe kituuka mu byobugagga by'obuzibu baawo bunene kuba omuntu omugagga ate abonaabona tasobola kumanya mwagala natamwagala ate bona tebaliyo babaagala bintu omuntu omugagga abonaabona nnyo tasobola kumanya baagalayo oba bya bugagga bwe era omuntu akwagalira mu bwavu y'oyo gw'olaba nti oyo muntu tukwatagana muntu mu ne bw'omala okufuuka omugagga teri gwosobola kumanya nti onaakwagala tekiriyo baagala eyo mbeera gye baagala batebaagala gwe era kyova olaba ne mbuna obya bulijjo nze manyi obanyiiza obanyiizanga mu bugenderevu obeerawo n'okola ebintu byomanyidde ddala nti bigenda banyiiza kati atakwagala nnyo yanyiiga nnyo ono alimu akakwagala yagalamu yedda adda mangu tabiremerako nnyo tabiremerako nnyo ne buli kaseera manya baba yinda bye bapanga kati waakiri gwe batamanyi oyo bakolagana naye bulungi naye nga abantu oyina kudiiringa nabo ekisooka tobabuuliranga bunafu bwo bwebabuulira obunafu bwo babweyambisa te kufutyanka bufutyansi tobabuulira birooto byo nti odda wano ono omwami ono nanyini papaazi misa kisemakula abantu yakuba oluyimba abantu balimbe bulimbi abantu bekengere abantu balimbe bulimbi lwerwo n'atukesa n'agamba gwosinga oba kimunyiiza gwoyambye takkiriza okumuyamba obuyambi olwo lutalo omuyamba ngaani gwe Katonda anti bw'omala omuyamba kati aba n'entondo buli akabaawo agamba okakozerwa kuba wamuyambye yaluyimba sibisa kisemakula gwonyiiza simanyi gwosinga kimunyiiza gwoyambye tajjukira era n'ayimba ne ku famire yaabwe mukadde bwabwe bwe yafa nti yalaba emyoyo abantu balimbe bulimbi naye kasaba mala okumanya obuufu kyokola but we obuzibu bwonna tubufuna mikwano gyekyoka okusirana kwonna embeera yonna gy'ogira eri ku mikwano engeri gyerabamu va ku bino byakusudiya mbu okukulaakulana kwo kwekanankana n'emikwano gy'olina saako beera n'abantu kituufu nemanya mudiiringiramu ki tosukkawo ku ekyo kimudiiringiramu tosukkawo kajja obuzeewo awo kaweddemu kuba agenda kuvaawo n'ennugu nga soba wadde abirowooza byagenda okukola byagenda okuzzaako tosobola bimanya kaki ekizibu kye tulina mu bakulu abo naye nga nze ndowooza seka nabo tambula nabo beera nabo ne tokkiriza kulowooza nga bo kuba ebigendererwa byabwe byanjawulo sentyamu oluusi otyaki emikwano nze bw'oba mwali mukozeeko ekintu omanyi kati nze simanyi oba obwongo bwange bulabika nabo bwe bufu nkolagana nnyo n'abantu omuntu omugamu nange these are my terms and conditions olina kutunaga Alan tewali buzibu tukole muganda wange nze ondaba sina kyenfaako nze ondaba gwe mpa bwe platform nze ebisigadde nga naye maani nayagadde okukola naawe naye sina budget egenda kusupportinga ate saaga kukozeseza bwerere si yensonga Alan gwe ne bonzikiriza bukkiriza gwe nompa chance okitegeera muganda wange mwana wa maama taano wange gwe mpa buwi GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kwosa aerobics byonna afuna bya bwerere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo
tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne woofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso. Omuntu akutunulira bw'ati nga wali nyambye ki ina mukono gwange yantunuulirako lumu naga ogambye otya wanyamba ki kati nzema neebuuza omuntu ono awunze kyabayogera bagitegeeza kyannema okutegeera omuntu mwerabize butonde mbwaba yeerabidde ate sina kwerabira kwokka bwaddayo soni zimu kuba daddayo era akomawo kuli bwe yajja n'akomawo ate butonvuluna bibya ngenda nnyonnyola ate emboozi eddala nsonyiwa biri byaliwo dalimu obuto bambuzaabuza ne kati mbadde njagala tutandike buto tupange obulamu. Nina kasitole kentunyumiza mikwano gyange oyagala okulaba omuntu omwetowaza asinga mweno field yaffe kuba gye mmanyi gye mpangaaliddemu funa upcoming omuyimbi ng'atandika anti ne Tegusulo wa sports gwayamanyi obulungi nti akola sports Uncle Innocent oli bulungi muganda wange bwanyinza okunyamba n'akayimba kange naye badde njagala kwala ni cruise oyo naye gwabeera naye munjogerereko awonde sinatawe wayi Alan Cruz waliwo omwana yaŋŋambye naye tunula mukola bwe n'ogamba olwa Innocent kantunulemu n'omuyita kati muganda wange mwana wa maama olaba ensonga eno nze sisobola kwerabira muntu yannyamba nze muganda wange Cruz n'empitawo nze muganda wange sho esooka gye nnyina osooka otegeka muganda wange mwana wa mama yiyo nze muganda wange kyoyogera kyenkola ki kyempuliriza mpayo just ka interview awo nzije muganda wange tano wange tomanyi na transport andese wano mwana gye mujje kubanga kati muganda wange blood gwe ssuubi Cruz oyisizaawo abaana nange osobola okumpisaawo noga kale n'omuwa banga netambula nakuba hiti owaye Jose Extra kakati mbadde ninayo omukolo guli wano ku kooti wano emakindi wetwali tutudde naye musajja alayika bambi talinamu kasente naye kikolere nze kwatayo miliyoni 2 Cruz kankuddire katono mbadde enva eno kotido twabadde mu show naye mwana wa mama nali agadde okwe naye kankuddire katono nagamba baali wanaga nange ono fala amanyira n'okumanyira gwokimanyi mbu ono fala agamba mbu nno mbu ngende nyimbi wali ku kooti miliyoni 2 mbu olw'okuba kyaliwe mwana mwana olaba abadongo bano mwana yebatumanyira kati mwabawo kyaliwe ambuuza nga naye tuli wano makindi wali ku kooti kumpi kati nze nyimbira miliyoni 2 oyo fala ayagala kummanyiira ebyo nebiggwanga owaye wakozeeyo kano kasitole kalungi jangu tukolemu ku interview Cruz kiyinza obutasoboka kubanga mbadde nina okgenda ewa Jose Extra okukolayo ka interview ate nina okgendako ne Wasafi neeyo kiri kityawe tukola omwezi nga gumu mu maaso kubanga ti bwenkola kati mbasobola kukola nkya kiri kityawo anyinza obutasoboka akale ize mwana sisobodde naye ize kati mulinde ng'eweddewo hiti Cruz muganda wange omanyi emabega kawo mbadde ne management nga bampabya naye simanyi ne mwana nakati nabafuna bukyaliwega naye olaba gundi byabadde atukozesa Cruz nsologana okuyimbira nsobola
Cruise kolaba oti muganda wange nze ne muŋŋambe ekyokujja nja kujja nnyimbe wakati gwe oli mwana wa maama kwatiramu nze kane management ye enkadde nkoze bubi nnyo mwana Cruise ndi mukudda mu misango baddagalasi bonna baloja bonna mwana banyiiga mwana naye kinkolere yoyo nga bwekijjeyo bw'atyo omulimu agwagala emirundi ebiri awo ng'agufuna nga bamugoba awo omuntu ayagala omulimu gwe wano wagagufuna wano nga bamugoba lwagwagala n'ebisigadde tomubuulira ate n'ekirala buli kaseera nti afuna emikwano emipya kati emikwano emipya buli wagifuna asuula emikadde kati ate okujjukira eno gye yava wabirawo obuzibu ate bonna Cruise bonna kati nze kyendowooza nti tulina kitwala nti bakaseera tulina okufuna emikwano emipya abakadde nga watandise program eno abakadde bavaawo abapya ne bajja bweti ensi bweti bwetambula ndi okulowooza nti ogenda batwala bonna ate n'ekirala olio ekisooka kyekibagatta nze ndowooza omukwano gwalibadde oba omukwano gwalibadde gwa primary bwasoma nabo primary ate nabo omuntu takyabasinkana childhood friends yes wabeerawo era kyova ne laavu era nayo nti emirundi esinga abantu abasinkana ku high school emikisa baba na mingi singa mukama abayamba eba beeyagala ebyaddala ne kati bw'osukkaawo eno ku university oli akwagadde lwakubanga oli mugezi oba okola kosi waka mu budde oli akwagadde kubanga olina muganda wali bwati famire yammwe eri bweti onaakubala naawe omubala bwe kiri byakwebala kati amaliriza yawangula munne ne tewaba nnyo mbeerayo kale nga tumaliriza ebigambo byaffe bisema nkuteegu tuve wano ebigambo ebiri nti twetaaga abantu nondi nesalire mukwano ne weetaaga abantu okuba nti mutambuza obulamu mutambuza mukutegeeragana ekisooka abeera muntu mulungi bw'obeera omuntu omulungi kitegeeza ojja kukolagana n'abantu bonna naye tewali nsonga lwaki olina okwongerayo ennyo nti mufuuke ba mukwano nnyo nze ndaba tekiina kivaamu bulumi bwa bwereere ne maliriza nga ate n'omukwano gwe mulina omutonotono gugwereddewo ddala nti abantu si kyangu kyakubeesiga era oyo mukama gwakuwadde kitono nti muteekwa kuba muli nga mukama yamuleeta bulesi yasalawo nti mubeere ba mukwano kyo kibeerayo n'ebisigadde mu bulamu naddala buno obw'okuvuganya omukwano nedda teri comment section yeyo nkulu nnyo ku mulamwa gonna gwandyagadde okusigala nga ate tunyumya teka mu comment section yawo gamba bugambi Alan Cruise nankutegusuulwa omulamwa bwe guti gunyumidde oba kino ne kino oba embeera yonna nagyo oyitamu ffe tujja kujja wano tunyumye embeera wano yankutegusuulwa wano buli lwakubiri then program nenjiba either olwokubiri olweggulo oba ku Wednesday lwe batuuka ku masimu gammwe wonna mundabiro oba ku laptops zammwe oba ku desktop computers oba ompulira buwulizi ng'olina w'oconnectinga mu radio y'okumotoka n'ompuliriza webali nnyo webayire ddala Alan Cruise ge mannya saagala kusukkako wano lunaku leero 22 guno omwezi gwennyini tuli London Royal Regency Rema Namakula Papa Misa Kisemakula ate nga kwogase ne Vairota wamu ne Titus omwana w'embaale ekintu kigenda kubeera kirungi nnyo mu kibuga London ku Royal Regency Money Park wetuli saagala kusukkako wano lunaku leero for now musibe bulungi mweraba nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka w'akulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina season eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate ng'abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya.
Esi mukasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 728682 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prem Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prem Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo, tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prem Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7555366997 oba noti 7738786969. Prem Touch, where beauty meets precision. Onoonye ekifo eky'omulembe w'oyinza okuwummulirako ate nga kisangibwa ku lubalama lw'ennyanja. Winslow Luxury Suites. Kino kye kifo ekikkakamo eri gwe anoonya w'oyinza okubeerako okumala ennaku entonotono oba ekiseera ekigere ng'olinga ali ewuwo. Kino kye kifo kyokka. Tulina amayumba agalina accommodation ey'omulembe nga mulimu ebisenge ebiwerera ddala 2, sitting room, modern kitchen, dining, closet nga z'obulungi, ssaako toilet n'ebinaabiro. Ebisenge byaffe birabika bulungi nnyo omuli ebitanda ebya queen ne king size. Ekiseera kyonna ky'omala ng'oli naffe tufuba okulaba nga tufuna kutaataganyizibwa kwonna anti tulina standby generator, wifi ne DSTV ssaako ne laundry services. Tulina n'emmotoka ez'omulembe okwanguyizako mu by'entambula era nga tusobola okupikinga okuva wonna w'oli ne ku kisaawe erimu abava ebweru wa Uganda. Winslow Luxury Suite tusangibwa mu Jomai Estate, Garuga, Entebbe. N'olwekyo gwe yandyagadde okumanya ebisingawo n'okubuukinga osobola tukubira ku noti 7521 oba osindika obubaka obwa WhatsApp ku +9 noti 83 2 noti 3 6 noti 2. GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi. Kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga. Gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna. Tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa, steam bath, sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere. Tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector. Kale mu abalina meetings z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde. Ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo. Tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owano kusumbukana n'amadaala. Ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso.